tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Nkwaniriza webale nnyo, webalire ddala tulaba kansube nti ebintu bitambulira ddala bulungi. Nze Big Bro Jamal Wenakaseke. Katini nnyo tugenda kuyitaayitamu ku njagala kukuzzaamuko mabega wiiki ewedde ebikwatagana ne Parliament ya Uganda. Of course amyuka Speaker wa Parliament omukulu Thomas Tayebwa yavaayo n'akakibwa okuyimiriza Parliament engeri gye yali etambulamu olutuulo olwo. Tujjukira bulungi nnyo nti ekyamuwaliriza okuyimiriza Parliament oluvannyuma lwa Honorable Zaake wa Mutyana bwe baleeta akatambi nga Zaake alisaidiza za Masaka eyo Komansimbi eyo. Zaake bwe yali ali mu kisaawe oba yalina omukolo ogumu gwe yaliko n'ayogera nga bo balaga nga vvoola ekitiibwa ky'omukyala. Omukyala oyo Honorable Nyamanto tamuzinga like that. Omukyala oyo yavaayo ne yeekubira enduulu n'agamba Zaake bw'aba tagobeddwa mu Parliament ye tajja kudda, era n'asaba Honorable Zaake agobwe mu Parliament. Ekyo kyakakibwa Speaker, Deputy Speaker Honorable Tayebwa okusindika Parliament mu lusirika oba okugendamuko mu kuteeseganya ne kikakkibwa ne Tayebwa okusindika Honorable Zaake mu kakiiko akakwasa empisa mu Parliament. Omuzannyo guli bwe guti. Njagala tusooke tukimanye, tusooke tutegere Parliament yaffe Bannayuganda. Bw'omala otegeera Parliament yo ng'osooka oleeta ensonga ya Zaake. It's my opinion. Situwagala mutujje ku mulamwa abakulembeze. Temujja Bannayuganda ku mulamwa. Waliwo ensonga enkulu ezisinga Honorable Zaake. Waliwo ensonga enkulu ezirina okuteesebwako ne ziyamba Bannayuganda okusinga Honorable Zaake. I'm just imagining omubaka wa Parliament n'avaayo. Okay, well and good. Omukyala yagamba alina okuvaayo n'amwetondera. Waliwo ebintu bingi nnyo ebihappenize mu Parliament ya Uganda naddala ey'omulundi guno naye nga temubifaako. Era Oweekitiibwa Tayebwa Deputy Speaker nga tokeerangako ku makya n'oyimiriza lutuulo olwo n'omugamba olw'ensonga eno bweti ne bweti Parliament ekutte omuliro muwummuleemu ng'ebintu by'amakulu. Wabula ebintu bya Zaake wawaliriziddwa okusooka oyimiriza Parliament enteesa yaayo n'obalagira basooke bagende bawummulemu era n'okakibwa omubaka wa Parliament agende mu kakiiko akakwasa empisa mu Parliament. Seriously, it's my opinion. Oweekitiibwa Tayebwa n'ababaka ba Parliament bekikwatako naddala ab'oludda oludda oluwagira gavumenti, oludda lwa gavumenti. Waliwo ensonga ze tulina okuteesaako. Mbuuza nsonga ki? Waliyo ensonga ezisobola okugenda mu Parliament ne zikakibwa okubeera nti nno buli mubaka wa Parliament alina okujja participating. Ensonga z'amalwaliro okugendamu eddagala, ensonga z'enguudo, sababusi z'omu Kampala ne mu Kampala mwennyini wakati mwonna mujjudde ebinnya.
ensonga z'amafuta bannayuganda amafuta gali waggulu gali ku 548 gagenda mu kutuuka mu 555. Ensonga ng'ebo ogyogerako nti tuba tufaayo nnyo okumanya Deputy Speaker yagambye ekyo wa Parliament yateesezza ku ki. Okusinga oteesa ku Zaake because Zaake talina kyagenda. Zaake nga yati yatuyambira nnyo okumanya abo ababaka abatateesa. Oyo nze badde simumanyi, oyo omukyala nabadde simumanyi. Mbeerawo ngoberera ebintu, ngoberera ensi yange nga bwetambula, current affairs, ngoberera buli kimu, naye oyo omukyala mbadde simumanyi, ate ndowooza mbadde sirimumanyi. Obulabo Zaake bwe yamwogeddeko, mwenna awaka wa Parliament abasinga ne mudda ku ekyo ku kya Zaake abaffe. Ndowooza oyo yakulidde n'ekikwekweto ekibba essente z'omuwi w'omusolo mu departments ez'enjawulo oba mu ministries ez'enjawulo. Zaake yakikulidde, yalina okugenda mu kakiiko ak'empisa ateesebweko. Mutubaleemu amagezi ate nammwe bannayuganda, mubabaleemu amagezi nti kati olwaleero munnayuganda oyo afaayo ku nsi ye asobola okutuula n'agamba nti nedda ekya Zaake si nsonga, kubanga mutuyambye nnyo okumanya omukyalo oyo. Waliyo n'abalala bangi be tutamanyi mu Parliament, muli over 5 mu Parliament. Ababaka ba Parliament abatudde mu Parliament bali 5, naye nga mulimu n'abalala bangi nnyo be tutamanyi. Ndowooza ku abo tumanyiko ababaka abagoberera ensonga n'abateesa, ndowooza ababaka nga 50, naye abalala tebaliyo, be bokka bali mu Parliament. Kati waliwo bookera ku makya ensonga ya Zaake n'ebeeranga Zaake n'afuuka Zaake atuse n'okuyimiriza oluteesa nti kati tupozingemu Zaake Parliament ewummulemu, nti Zaake tumusindike mu kakiiko k'ebyempisa. Zaake tadda mu Parliament, ababasindiza omuwi w'omusolo nga tebakakibwa kubeera nga tebadda mu Parliament, bo nga tebagenda mu kakiiko k'ebyempisa. Ababasindiza omuwi w'omusolo kuba mwebali ate nga bangi. Eggwanga lidda mabega, tuleme kuwa bintu bitalina makulu tubiwa obudde. Waliwo abantu nga tebalina makulu, ebintu nga tebirina makulu, nga tetulina na kubyogerako, naye Parliament olw'okuba wakyogeddeko nga tukakibwa okukyogerako, ffe abalabi b'ebintu nga ffe bwe tulina okubiraba. Mubaleemu bannayuganda amagezi, eno ensi weetuuse ekula nti mugenda mukola ekintu eyo katini nnyo ne mukikola mu Parliament, naye omwana w'essaka eri wansi Nakaseke ng'asobola okurizoninga n'atula wansi n'agamba naye kaakati Nakaseke Kalule Bowa Nakaseke oluguudo lufu, W'obulenzi Busula Nakaseke Kapeeka oluguudo lufu, naye nga waliyo industrial park. Lwaki tetwogera ku bintu ebisobola okutugattako? Olw'Ematugga Ssemuto Kapeeka lwakolebwa naye lwagana okutereera, ate nga lwagendako ssente z'omuwi w'omusolo mpitirivu. Muno mwonna Mukampala mwokka genda wali Lubaga Road oluguudo lufu. Kirya wansi okuva ku Old Kampala okirye wansi ogende mpaka Wakiseke oluguudo lufu. Enguudo eziri mu kibuga wakati Kampala, mu Kampala wakati. Genda wansi otambule okuva Nakawa wano bwennyininyini nga ku speed ewawava muno ku Spear Motors, otambule okuva awo omaleyo ogende mpaka Ekireka, olabe enkuba bw'eba etonnya amazzi agabeera awo, naye nga tulemeddwa n'okukola drainages, tulemeddwa okukola emyala emiwanvu eminene okusobola okubeera nga tutaasa abakolera ku streets okwo ne tutereeza oluguudo lunene nnyo okuba luyingira mu kibuga Kampala. Wabula ne mutubalirayokko ndowooza kilometers oba ziri mmeka luno lwe mukoze olwa Queen's Way, ne mubalayokko akatonotono ke mubaze nti mukoze oluguudo. Waliyo ebintu bingi nnyo ebirina okwogerwako mu ggwanga lyattu Uganda, ebintu bingi bye tulina okwogerako nga bitutwala mu maaso,
ebintu bingi tulina okwogerako nga bizimba Uganda, ebintu bingi tulina okwogerako so si kuyimiriza Zaake ng'omubaka mbutadda mu parliament ng'ate Zaake ffe abamu yatuzibudde n'amaaso n'oyo omubaka naye gyali ng'omuntu kubanga nnumirirwa eggwanga lyange ate nnumirirwa ne bamaama abakyala tekimulobera kuvaayo nti asobola okwetonda naye ate muleme kutuwugula kutujja ku mulamwa nti mwe abanditeesezza ku parliament netwa neeteesa sente mmeka ezirina okubeera nga amafuta bwe buli we galinnya buli kimu kigenda kulinnya n'ekibiriiti kijja kulinnya amafuta buli we galinnya emmere erinnya amafuta buli we galinnya aba school fees bazongeza amafuta buli we galinnya olugoye lwe twambala lwoyongeza amafuta buli we galinnya ekitabo kyeyongezo ky'omwana kyasomeramu amafuta bwe galinnya kawunga keeyongera musooke muteese ku mafuta kubanga ge gatambuza buli kimu tegasobola kupaaluuka bwe gatyo okuviira ddala ku 4,400 we gaali gatuse tugamba nti bannange amafuta ne gatambula mpaka olwale gavudde mu 4,400 gabadde mu 4,600 kyokka naawo nga gabadde nga mutuseera naye nga tugumiddemuko wadde gavudde mu 4,400 gatambudde gambuze paka 5,400 bannayuganda mulowooza bakola wa bannayuganda mulowooza ssente bazijja wa mulowooza bannayuganda ssente bazijja wa bwe gabanga amafuta gavudde ku 4,400 gatambudde no mu myezi 2 4,400 ne gatuuka mu 5,409 petrol station zimeruka nga petrol station naye nga zonna bw'onoonyereza ogenda obuuza eno yagundi eno yagundi eno yagundi eno yagundi nga ku kasako kali awo bwe katyo nga ssente zonna zitambula zidda mu famire 3-4-5 mwe bannayuganda mulowooza ssente bazijja wa bwe kiba nga olwaliro mukyasobola okukera ku makya ne mungeza amafuta naye nga ne mukera ku makya ne muyimiriza honorable Zaake ne mumugamba todda mu parliament bw'aba tagenda kudda mu parliament kati ate abantu abateese oba balengera ebintu ne babirengerera wagala ne bagamba temuzza ababaka abo we bati tebalina yalyeteesezzaaki oyo omubaka talina kye yali atugaseeko kitegeeza eggwanga lye batula butuuzi kulinda musaala miliyoni za 3 plus n'ayenda allowance n'atambula n'agenda baby for God and my family tolina kyoyinza kunnyonnyola nsi eno tolina kyoyinza kunnyonnyola ggwanga ng'okedde ku makya n'ogamba nti omubaka wa parliament agende mu kakiibwa akanoonyereza lwaki temunoonyereza kubabba ssente ez'omuwi w'omusolo kubanga bangi bazibba naye musirise eno ensi temugenda gikungula ensi temulina kyemugenda gifunamu ensi temugenda gikungula namwe mugenda girekawo kuba mwagisangawo mubeere n'okulumirirwa eggwanga lyammwe eggwanga mulumirirwe kubanga ekikulu kya byonna si lwakuba nti twagala kubeera bakulembeze oba twagala kubeera bahonorable twagala kubeera bapulezidenti nedda ensi ebeera n'omukulembeze ogwo pulezidenti ogwo era omubaka wa parliament mu constituency mubaamu ogwo chairman ero si wano kwero si kubaako ogwo ero si 5 abeera ogwo wabula kyetunoonya eggwanga lyaffe abaana baffe n'abazzukulu be tugenda okuzaala bagenda kuganyirwamu mu ggwanga lino nga tuliteeseteese kuba tunaba tetuliteeseteese era bagenda kubonaabona ffe tulina okubalwanirira kuba ebyaffe ffe tubonyeebonye nti kakati ffe olwaleero kiro ya sukali tugigula 650 omuti gwa sabuni tugula 650 wantegerekese omuti we tuba tugugula 650 nga kiro ya 15,500 kitegeeza leka wakiri tulwanirire abaana n'abazzukulu kiro ebeera engezeeyo ku 2,000 oba 1,500 omuti gwa sukaali nga gwa sabuni nga bagugula ku 1,500 oba 2,000
ngesente ze banaaba nazo ennyingi nga ze balina nga balina 5,000 nga ze nnyingi ng'omuntu obeerako omwana abeerako ne miliyoni y'essente ng'amanya ayina essente talina bisasiro n'obeera ne miliyoni y'essente n'ogijjako 5,000 nga mwana ng'alina olina okulyako olina osasulako ennyumba balina okwambalako nga famire balwadde bakoze batya mu malwaliro temuli malagala ebyo temwabiteesezzaako ebyo temusobola ebyo byo temusobola kera ku makya n'ogamba nti olutuula luno tugenda kuluteekawo tuteese bwekiti wabula oyimiriza mubaka. I'm so disappointed. Deputy Taibwa naye bino bwe tuba tubisaba tubisaba mu kuyomba tubisaba mu kuteesa wakati mu kuteesa nti bwe tuba tubisaba twogera mwetereeze tetwogera nti lwakuba tumanyi nnyo nedda naffe twogera mwetereeze ntegerekese abantu bangi nnyo abalina endowooza ezimba eggwanga lino ne lisobola okuba nga liri mu first class naye temubawadde mukisa era nga balumirirwa naye temubawadde mukisa ate abantu abayinza okutuyamba ne batugattako mwana wattu ate mubalabye just bwe mutyo temubafuddeeko kubanga batugattako abo bazaake batugattako tubalaba points ze boogera nga zeezo naffe ne tuguma ne tugamba kati tulina okubeera nga ate tulina naffe engeri gye tufunamu solidairi. So omulanga gwange gugende eri deputy speaker ne bekikwatako. Of course bwe bangambye bekikwatako kituukira ddala ku president wa Uganda General Kaguta Museveni, bwe mba njogedde gwe kikwatako prime minister kikukwatako, bwe mba njogedde ku gwe kikwatako bassebo ne bannyabo abali ku kakiiko ak'eddembe ly'obuntu, bwe mba njogedde ku gwe kikwatako abalumirira eggwanga lyaffe Uganda. Ensonga za parliament museteesereze eyo tuleme kuzitunuulira ng'ez'okusaaga wabula muweeyoko ku nsonga mulete ku nsonga ziyimirize nga tulaba ensonga zirimu amakulu so si kustopinga mubaka Ssekinoomu nti gwe tojja kutodda mu parliament gwomanyi byakoledde abantu ne bannayuganda oyo Zaake ng'alina baasinga era bwemuteeka wano noteeka wano Zaake noteeka wano n'ababaka abalala 100 muli bangi baasinga bangi. Wakiringa ono ngamba gwe nokera ku makya noyimiriza omubaka Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda alimu ababaka 100 mulimu ababaka betumanyi nga zitowa ababaka abalala 10 Honorable Namboozi mulimu ababaka betumanyi nga zitowa abalala ababaka 5 ababaka 3 ababaka 2 ng'omugeraageranya Honorable Lutamaguzi mulimu ababaka abazitowa ababaka abalala ng'ogamba ono waba akiikiridde constituency ezo zonna bannayuganda bafuna obwenkanya. Lowooza tuli wamu ekikulu si kyakkayanira ntebe ekikulu si kya bukulembeze ekikulu si kyaki kuba ffenna tujja njagala mbabuulire nabadde nnyumyamuko ne mukwano gwange weeyo Rwanda nagamba amawanga ga Africa singa amawanga ga Africa gano singa galinga masomero nti Uganda secondary school, Rwanda secondary school, Kenya secondary school, Tanzania secondary school. Netufunamuko ku Edmansita netufunamu Edmansita Kagame yagambye mu Uganda yandikyukidde mu wiki ezo naye kale
ekyo si kye kikulu. Bekikwatako kanzireyo wali bekikwatako. Zaake mumuveeko. Azitowa ababaka 100 mwe mutamanyi ezo ze constituency 10 mumuleke. Ab'Emityana abayamba ate ayamba ne bannayuganda bonna. Ayinza obutabayamba nga abakolera abayamba mu kuteesa ebintu ne bikyuka mu constituency ezo. Ayinza obutabayamba mbu abawadde ambulance oba nti tabayambye mbu abawadde kino, wabula bw'ayimirira n'ateesa ekintu kyateesezza kisobola okuyamba constituency ezo. Beere beegendereza twagala ensi yaffe. Nze Jamaalo Ssaabasajja Kabaka wangaala. Bannayuganda mwenna amanya gayenze Kizitaalaba, kampani yaffe eyitibwa Net Connect Travel Agency tuli Mmengo. Mujje tubayambeko okola paperwork ow'ensi zonna eza Bulaaya okugeza nga Canada, America, UK, Australia ne Schengen visa zonna tuzikolako. Tetukola z'Abawalabu nedda. Tuli Mmengo tukuyambako kola paperwork omutuufu omulungi n'ofuna visa. Tukola visa eza student visa, tukola visa ez'okulambulako abaagala ogenda mu holiday zonna tuzikolako. Enamba yange y'essimu eya WhatsApp eri 0702 28 27 34. Gye nkwata mu ngalo eri 0700 31 62 28.